ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوة العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tunaza owekitiibwa Jallawala n'abeera wakitiibwa n'abeeranga ekitiibwa yatuwaako olw'enteekateeka ennungi gyakyatulekeddewo gyakyatuwadde netubeera nga tukyali abaddu abalamu. Obyengera Allah byagaba mulimu enkyengera ne imatul haya ekiyitibwa obulamu. Ekyo nalala kitegeera nti obulamu bwolina kyengera tambulako mu ddwaliro ojja kusiŋŋaana n'abantu abatawaanyizibwa n'obulamu nga buli kirungo kyolina waliwo bwe kisula kikaabya. Abantu batawaana n'obulamu, abasawo ne batawaana n'abalwadde. Naye olaba nga Allah akulekedde obulamu. Kigambo Allah kyanyweza n'atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne boogera ku makya okubala ebyengera wakitiibwa Jallawala byajja kuba tosobola kubibala n'olumalayo. Lumu nali nsiibye nengendako omeenya sipiiti ejjinja agamba kangende zijulize hadithi eno waba tuba kuziga mulingo. Zaali mu ssaawa 9 omukemokemo nayitiri wansi ku geeti ya wansi baava mu motoka nina babacotala nga bangi nga bali ku mulyango gwa moca nga bangi nga bali 50. Nina omummanyi nongoza ibula bufuniki nangamba ankaali omwo ali mu theatre bageze mulongoosa mukono yabadde ki yali atambula ng'agenda ng'avuga mmotoka asobodde mmotoka n'emutobera omukono kale kimaze ebbanga lwanyi bijja kutereera ne bagenze okulongoosa. Bwe tukyayogera dokita n'abenjula bwate eddinisa n'agamba baani abali ku mulwadde ono bamuyita aba Ibrahim n'agamba yefe ani asayininga omukono lugenda kugutemako mukiise mu bwangu okiko ne lutuule walimu kaana obwoyi tebamusalako omukono gwe bagumuleke amale kuddangulu asalewo mwenyini omwana bagusaleko nebaliko bikaniramu. Dokita bagamba muyite bwangu tulina ebyokukola temutumalira budde. Ne babuuza ssenga waabwe n'agamba bakate ne bakaata. Wayitawo dakiika 2 dokita n'akomawo mulyango mukadinisa ke omukono tuguteekewa mukutwala tuguteekewa bakutwala bagwoca nedda ategedde okola omukono gwetugozike mu kigobe nedda mutuyite mwangu ebyokukola tuguteekewa. Ne bagamba mugwoce. Omukulu Ibrahim aje agenda okudda engulu wa dokita bagamba agenda kudda engulu ssaawa 4 za kiro. Agenda okudda engulu
omukono ayina gumu ogumba koze batya bagujjeeko. Tunulira mu kaseera abadde ayina emikono ebiri n'osigaza omukono ogumu. Olaba omukazi akugendako bugenzi nga n'abakazi bangi bajjudde tebalina gye bafumba n'owulira ng'ofe ekintu kikuyitiriddeko naye watyawo omukono gwo gw'obadde okozesa oba nga obadde okuba amatatu guno obadde gukwata guno nga gukateeka wansi si bwe kiri. Allah omukono agugjeeko. Idhan Allah twebaza ebyengera byajja atuwa. Buli alina ekyengera kyamusami takiraba kimala muvaako n'agamba bulijjo nina kyengera. Kyova olaba waliwo eŋŋombe egamba nti taddizikawo. Musajja afudde taddizikawo. Tewali muntu addizikawo kabeere nga oyina omwana nga mulalu n'ageza afa tasobola kuddizikawo. Tosobola gamba nti Katonda nzirizaawo omulalu wange. Asobola okuddizikawo. Ebyengera Allah byajja atuwa tubitwale nga bya bbeeyi. Ekyo nga nkimaliriza. Assalamu alaikum warahmatullah. Enkola eno nsaba Allah ow'ekitiibwa agituwangaalizeemu. Mugambe nti Allahumma amin. Buli mugibeeramu mujjukirenga nnyo bakadde baffe Sheikh Abdul Karim Sentamu, Sheikh Abdul Hakim Sekimpi, Sheikh Hassan Kirya, Sheikh Mustafa Bahiga n'abalala bali mu lwobo. Mbajjukirenga nnyo kubanga bwe baateekateeka enkola eno era ekyatambula. Tusaba Allah jalla waala agikirize etambule paka. Wabula okutya kwange kuli wamu eri abantu abakwata emizindaalo mu maaso gammwe ku nkola efaanagana bweti ne batandika kuyombagana ne basomesa. Ne bakola batya? Mutegedde ekigambo ekyo. Ne batandika kuyombagana ne basomesa. Allah yatugamba nti lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara. Ebintu ebyo mbitegedde. Saba Allah bakadde baffe abasaasire. Ayongereko n'abaana abazze n'ebitabo nabo Allah abasaasire. Abalina bye bawandiika Allah abasaasire. Abatalina bye bawandiika Mungu abawe ebitabo. Bye mukwata mu mutwe essaawa yonna bivaamu. Oddayo awaka ng'omukazi yanobye byonna ne bisanguka. Oba okyabiina kweri. Oddayo awaka ng'abaana enva baazimazeemu zonna tolina z'ogenda kuwa mwami. Oba okyabiina wangi oli yaguzenga egeeye ogimazeewo yonna. Munabadde mu ddalasa wasomyeyo biki? So wano oba wawandiise obikkulako n'ogamba twasomanga ennaku z'omwezi 18. Bismillah twogere ebigambo bino. Mbaka Muhammadi yatukubiriza edduwa eno ebigambo bino okubeera nga tubyeyambisa naddala mu kaseera ke tulimu ak'ensangi zino akazibu. Akaki? Tugambe ebigambo bigamba nti Allahumma inni a'udhu bika nga baate baddamu. Allahumma inni a'udhu bika min rijali su'i wa min zawji tushayyibun qabla al-mashibi wa min waladi yakunu alayya rabba wa min mari yakunu alayya adhaba wa min khalili maqil aynuhu tarani wa qalbuhu yaruani wa qaribuhu yaruan ira hasanata dafanaha wa idha ra'a sayyi'atan
أزاعها اللهم إني أعوذ بك من رجال السوء ومن زوج تشيب قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ما قل عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزاءها. tukoma sibaguli mulatike nsigaddeyo tuneke ebigambo bibiri byokka ku kigambo ekyo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebyo bya bbeeyi omuddo okubeera nga abyekwatako mu buwangaazi bwe. Ogambe Katonda wo ayi Allah wange mazima nze kivumbi lirinnya lyange nawe teekawo eriryo. Ayi Katonda wange mazima nze a'udhu bika neewogoma gy'oli nkomyewo gy'oli toto y'obulamu yange yonna ngikuŋŋaanyiza nengikomyawo mu buyinza bwo. Nengedde ki bino wammanga? A'udhu bika min rijali su'i ontaasa omulirwano omubi. A'udhu bika min rijali su'i ontaasa omulirwano omubi. Bameka abalina emirirwano? Alina omulwana wanika emikono? Mulimu abatalina bambi. Sorry. Allah wange neewogoma gy'oli ontaasa omulirwano omubi. Omulirwano Allah yali ayogerako mu Qur'ani yagutakulamu emitendera emeka? Esatu. Walijari dhil kurba, waliwo omulirwano wo neibawo nga wa kikakyo wa famireyo, mwana wa nnyoko, mwana wa sengaawo. Twabadde bakyewa kya mu ndiga eyeyiga eyo walanga mu ndiga bali Allah yabakolera ekintu, bali square mile obanga 3 naye baliko bonna ba Luganda. Waliwo omulirwano neibawo wa sahibi bilijunbi, naba omulirwanaawo toyinawo omuyita si wa ddiini yo, temugatta ddiini, temugatta ggwanga, naye nga mulirwanaawo. Nabawo n'oyo gw'oliraanye wa sahibi bilijunbi. Allah wange neewogoma gy'oli ontaasa omulirwano omubi. Weewale nnyo edduwe eyo okubeera ng'esibira ku ggwe nga ye ggwe mulirwano omubi eri neibawo. Nga ye ggwe mulirwano omubi eryani? Eri neibawo. Lwana nnyo obeere omulirwano omulungi. Neibawo obeere ng'omuyisa bulungi. Kabeere nga si musiraamu. Nkaddamu kabeere nga si muki? Ebyo mbuuza bamaseeka atali musiraamu akkirizibwa okulya ku nnyama ya duhiya oba eyakiika ne waba neibawo. Muba mugambe mutakkirizibwa agambe tolaba agiryako. Nga bw'ofiirwa weekaabya amaziga ajja kuwa amabugo ge n'ogakwata. Kati ku byokulya olaba nga tekigwanidde kubeera ng'alya ku bibyo lwakuba si musiraamu. N'omulokole seeka ye bw'aba mulirwano wo muwe.
tuyise bulungi emirirwano abali mu lubulo okumaka Muhammadi nabbi atukubiriza okuyisa obulungi emirirwano naye omusiraamu tubeera mu duhiya oli nagenda nalobinga akaveera k'ebyenda mulimu ebigere mulimu ebyenda mulimu kabuuyi mulimu ennyama nakuba mu mulyango nagamba omukyala kalirira omuka bugenda mu nnyumba z'abaneiba bali ku mizigo bamugambako n'avaayo mu kapala akampi ogamba ki kalirira batebagala baveewo bw'obasalirako ne balyako olaba nga tabigenda kuggwawo banne buli alina omulirwano jukira nnyo waliwo akaseera k'emizibu n'akaseera k'essanyu nga neiba omwetaaga tukoze ddala sange eno emmere gye baleese nnyingi ebalemeddewo mugiwaabo emirwano bagirye ate bo tebasomye mubawe balye Allah ngeneewogoma gy'oli otaasa omulirwano omubi waswahibi biljunbi waliwo omulirwano nga gwoliranye kati omu gwaliranye awo kale tubakamba veeko oli mu takisi fe abakyatambulira mu takisi moloka evudde ejjinja eyimiridde enamawojjolo oguze obuti bw'ennyama 3 oguze obulengo bwa gonja 2 oba 3 n'ekacupa ka soda n'ojjanga obirya wekka neibawo n'akutunuulira akutta akaana ne gakutunuulira n'ojjanga obirya ne weekaza ne mutuuka ebweyogerere mu jjaamu nolabika okweyogeza jjaamu ng'akutte mangu yogere ne bugonja bwo wabadde tebujja kuggwawo gamba atundo gonja oyo mumpeereyo omulengo gwa 10 kale kagube gwa 2 n'oyo mweyo omulengo gweyagala nnyo ennyama ddy obunyama bwo abantu emutama nabo mu mbeera eyo nabenjala ebeera ebaluma ze lumu nali ŋŋenda kusaaza saidi enakifuma eyo naye bwe ŋŋenda okusaaza simanyiiwo nalinnyira emmoloka nagirinyira awo emukono awo ku kigenda ebugere ne ŋŋamba kondakita bwe ŋŋenda okusaaza bayitira naye simanyiiwo nga nja kubuulirawo oyo twatuuka oba mukalagi ne baleeta bugonja n'obwokulya nengula akalengo kagonja ne ŋŋamba kano kawooyo yali anninaani emmotoka bali bakagiggala oluggi nange okunyumiza emboozi wogenda mmanyiiwo nja kukolagira nja kukola ki era kondakita saamuyegala bujega kanafunye eddakapo wange yali muwala manyiiwo ogomuzi naye wetukusaalira muyise bulungi emirirwano waswahibi birijunbi waliwo omulirwano gw'osula naye mu buliri baawo mukyalawo abasajja bangi munywa taaba munywa sigala ng'era muwa ensonga jjajja wange yanywanga eminwe 10 nze ennyota ya sigala enzita munno oli mufumuliza muka gwa sigala mu buliri ate bwe weebaka nga ovaamu ekivundu ekiwonya waki obonyaabonya neibawo kati waliwo bano ababiri ono afuwa ono wasigala oli wataaba oli wa mindi ebyenkanankana n'ez'ebisiki tezikaki ono asudde taaba oli ayina wa mindi muyise bulungi emirirwano kigambo ekyokubiri wamizawuji Allah ngeneewogoma gy'oli ontaasa omusajja omukyala tushayibun kabla limashebe agenda okunkaddiya nga sinatuuka kaddiwa n'omukyala Allah akutaasa omusajja agenda okukaddiya nga tanatuuka kaddiwa tusooke n'ekisoose wamizawuji tushayibun kabla limashebe omukyala okukaddiya okumeza envi n'okukaddiya temugamba mamamusabu yankaddiya banayinza abo
omuvubuka asoose okusomesa awo ye mutabani wange omukulu ye first born kyo kitegeeza leega kinkuzi si bwe kiri bameka bamulabyeko ng'asomesa nga mbadde batono musubiddwa Allah agende ontaase omukyala agenda okunkaddiya nga sinabakaddiya omukyala okukaddiya kyangu nnyo akola just bikunyiiza bikwetera stress komawa waka wangi n'omubuuza ky'omubuuzizza nga ki nge tolina mukazi okomawa waka n'omubuuza ky'omubuuzizza n'omugamba nti njagala kunywa ku caayi njagala kunywa ku ki ku caayi caayi wa wano wakumala kuba bide awo oyagala caayi ategere oyagala ki caayi wa wano wakumala kuba bide nagamba bikube buli kyoyita aba ayina ki aba ayina ansa yakyo si bwe guli omukyala asobola okukaddiya n'ogula ekyennyanja kyengegeeyo ojagala ya $3 n'ogireeta awaka n'ogulayo akatooke n'okateekako kana kati kyagulika n'ojjala n'okusala magalibi n'ogatta n'isha omanyeeko bafumbye tooke na kyennyanja kyo waguze mutwe ng'ogwagala mugenda okutuuka okulya ekyeggulo oddayo eka akuleetera kyawakati oba kyawansi noga mbadde njagala kulya omutwe wakisigo ompadde mama mugamba mpa omutwe nze ngulidde kanguli oba mbutuke omugamba ati ate agulidde muse onyiiga oba tonyiiga wangi buli onyiiga okaddiwa oba odda buto wangi emitafu gyesiba kyokka alidde omutwe gwo agenza okujja okabaka mu kisenge najja nga ayambadde ka jini ke ayambadde ne ka jaketi n'ateeka n'akatambaala ku mutwe n'ayingira obuliri oleeta omukono omukwatako ndeka nina ebizibu byawe alidde omutwe gwo kyokka akyangera kutulugunya okaddiwa oba osigala okyalinga obaoli Allah wange ntaasa omukyala atagenda kunkaddiya baka kyava gamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti adduniya mataa ensi eno gy'olaba mwana wattu ejjudde ensalo gye mulaba oyo kooki ensalo gye mulaba ejjudde byakwewunda naye n'agamba nti wa khayra mataa'i dduniya ekyokwewunda ekisinga okubeera nga kyakula mu nsi yagamba nti almala'atu as-saliha ye mukyalo muki tuddemu katono ye mukyalo muki almala'atu as-saliha ye mukyalo mulungi ye mukyalo muki kyekifula omukyalo okubanga mulungi musajja mukulu yongera ku ddoboozi onagamba ekifula omukyalo kubanga mulungi kubanga musaaze kyekifula omukyalo kubanga mulungi yesebo mpisa yesebo koki waalaikum salaam ate okuba n'akiida ng'atya nnyo Allah abange omukyala kyekimufula okubeera nga mulungi yesewo gwe mwennyini Bilaali ngamba gwe yesewo ekyo bakyogedde kyekifula omukyala okubanga mulungi omukyala nga yeebikirira ye mmwe banyabo ababogerera kyekibafula okubeera abalungi ye nnyabo bikolwa bi
addirira asembayo tukomaawo semina akyatufuga Sekajafa sajja akyatutwala kuba abantu balina stress tebalina kibafula kubeera balungi yavudde mu swala ng'asaala n'ekikaaya ku mutwe n'akutwalaganya omukyala yenna ekimufuula okubeera nga mulungi si langi ye si ddiini ye si mpisa ze ekifuula omukyala okubeera nga mulungi omukyala yenna alungiwa lulimi alungiwa luki okitegedde omukyala yenna babayita katula k'ebisebuka omukyala yenna alungiwa lulimi Lutya yegendereza nnyo byakola atya mbaga kyava agamba nti man kana yuminu billah oyo yenna yakkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero faliyakul khaira abeere mugezi ayogere ebigambo nga biki baba tabiina akola atya tojja kutegeera mukyala nga mulungi kujjawo ng'amaze kwasamya kamwake n'omuyita mama Abdallah ng'awulira mama Abdallah n'agamba ddemu omuyita n'omuyita mama Abdallah n'agamba sijja biyitabayo nze gwalaba nina eggumi sijja biyitabayo oba oli awo ng'akuli ku mbiriizi obadde ogamba ki wangi ekyokumudamu kikubula ekifula omukyala nga mulungi omukyala yenna afa lulimi nga n'omusajja baafa oluki kyova olaba nti olulimi kitonde ekyetaagisa okwetegereza ennyo kitta obufumbo kiyimirizaawo buki mwe abatoogera mmwe badde ki kiyimirizaawo buki kibutta mu dakiika ezi olulimi lwolaba lwekozesa lwoyina muyinza okuba munyumya ne mukazi wo temuyina tabbu muli mu kaboozi kammwe munyumya emboozi muli ku dayiningi munywa kakyayi kammwe omutima ne gugamba nti mugambe leero kimugambe kiggwa olwaleero kiggwa leero olulimi ne lusulwawo ekigambo mama Kamada wangi nenyala okugamba bulijjo naye nga naye ka nkigambe kiki oba nkireke kyogere nawasaayo omukazi eyo yazadde n'omwana okozesezza luki nakubuuza naye olina amagezi omuddamu otya tinina oba siina abadde banywa kyayi aba akyagenda mu maaso ajjawo kasowaani ke n'ebyokulya bye n'agenda bwe n'aviira omusiru talina gaba na musiru olulimi byonna bye mbadde munywa byonna ne biggwawo tali ku musiru olulimi tulwegendereze omukyala yenna alungiwa lulimi afa luki afa lulimi almalatu saliha nabyaleeta ebitendo by'omukyala oyo omulungi omukyala omulongoofu n'agamba nti idha nadharata alaiha sarratuha bawa abamutunuddeko amusanyusa sigamba nti yeesinza akazigo akoze eki bingi omusajja byalowooza ku mukyala we n'asanyuka wadde nabanga ali gyali mu tawuni n'agamba kanzire kanywe kakyayi kubanga kakyayi kofumba kamusanyusa si bwe kiri ne mulimu abasajja abatudde wano nga kakyayi akoma kwogera addayeko okuleeta kakyayi kayita kakyayi ne baleeta kakyayi tekaliko wadde ekirungo n'eki
azeye magaza munjagala kunywa ku kachayi oyina asera ku maziga kawunga bu nayiwa mu kikopo kye nayiwa ka majani namga chayi mutaddeyo yangu anajja kuola agenda munywako ngalinga ali kudaga ya covid neno gezo gamba n'omugezo omulekamu n'otamumalamu olugenda kuba lutalo otugambanga totumaliranga budde alolesemu waki oyaba akyali mukyala mulogofu akadiya oba akuzangu wanji saba nnyo Katonda akutaasa omukyala agenda okukaddiya Allah nageera n'omukyala nga ayangu yokasuka ebigambo bijoli anoonya entalo anoonya ki anoonya entalo n'abaako kyakwagalako tabula wakwatira takuwa emmere y'abantu ababiri ku sowaani nakuwaka ennebe emmere naye akawunga kajjudde ku sowaani enva zaako za mukene kati nakuteeka ku poozi ogeze okalya okalekeko emmere yaffe tojjagala otugambanga tojja kulya wajja tumaliranga obudde n'oli erimba kazibo bamalaaya bo oga subhanallah so omuntu ava mu ddala sobwedda badda magali tulimasi aŋŋamubedda sakobe ova mu ddala sabadda magalibi obadde osoma ya saluna okomya kishimishi abikwerabiza abikwerabiza walaboyi anga matali wedandi mbwezi basajja bannange omukazi takujjanga ku mulamwa bagamba nga tebadde oli mbwezi nga gwebadde oli ku ibada tebenkera bagamba nti obadde oli mbwezi nga si bw'obaddemu muleke lwaki ofa naye bagamba nti obadde mbwezi nga gy'obadde tegeera nti akutegedde lutalo wenegeze munguwo bw'oba si gy'obadde gwe mutunuulire Allah ngensaba omutaase ompa omukyala atagenda kola ki kunkaddiya nammwe abasajja mukaddiya abakyala mukaddiya abaki waliwo omusajja ng'essente ye teriiwaako mukazi we wa mu nnyumba bwe mubeera mu miitingi gye mubeera ku mbaga z'abalala mwefunaggula pandikako ebokisi z'amazzi 10 gyemitwalo 10 niyo omukazi agenda mu ddwaliro okunywa ddagala kuzaala kaanako n'omuwa omutwalo gumu 12 ojja kuviiramo kwali olunye bodaboda 10 olukubeeremu abalabala nakaalako mbu 10 olukubeeremu wali agala bokisi 10 bamukakase tiwamaanyi omukyala yenna nga tuyagala kaddiye muwe ku ssente omukyala bamuwa ku ssente kigambo ky'omubaka kyajja kitegeerekeka sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi togenda kubeera mukkiriza okutuusa nga weerekerezza ky'osinga okwagaza omutima gwo n'okiwako n'omulala mu mwana atagala ssente wanika omukono guno omulembe gwe tuliko guno buli omu ayagala ssente n'omwana atandikibwako wansi mwabamanyiza ssente nga bagenda ku ssomero bw'otamuwa 10 agamba genda ku ssomero agamba gwe oba ogenda mala kuteeka wano 10 kyange wadde kina sigenzi naye muno tomuwa ku ssente ate gwe oyagala ssente abasajja tuteekewo embeera etujjako stress eri bakazi baffe eri baki eri bakyala baffe lwaki kuba bintu ebitujjako obukadde mulimu okubeera nga twejjako ekiyitibwa ennaku ekiyitibwa ki ennaku
nego omukazi oli opalanga nsenene omukazi okakkanako awakale mukazi wo nga sente zimaze kuggwako naye bw'ofunamu emitwalo 2 n'opaala wuyo mu ludo wuyo mu betingi wuyo luddawa wuyo mu mputensiike wuyo mu mamba bwe zikuggwako n'okakkana n'ologodda mulayini mube bannammwe baagala ssente nga mukola mutya bwe mwagala ssente kubanga Allah yatonda omusajja nga wanjawulo kyala agendeyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulullah omusajja ngoba nennamu olubuto lwange laba walukoze n'aluzaalamu abaana be kwagwa omukyala omusajja omukazi oteresa muterese naye kati anfubutula ngoba luliko n'ebiso abakyala mbayo ku ssente abakyala mbatwaleko mu bifo ebyenjawulo ebinazza obujja obwongo bwabwe kivala omukyala agenda kuziika Masaka oyo n'amugulira ekifi ky'enkoko wali mu Lwera n'atendereza oyo nga w'alina ekisa badda n'amwongera ekiwawaatyo naga subhanallah baba kuziika buziisi naye gwe musajja wattu oli awo kanyazikaali Allah yagamba tolinda jjana omanyi kyo watoliba naye mu jjana oli okakasanga mukazi ogenda kuba naye mu jjana musiraamu gwe alina ekirevu ogenda kuba naye mukazi wo mu jjana obiyita byangu omanyi byakola nga toliiwo gwe byokola nga taliwo bimanyi muwe ebibya birye ne mukazi wattu n'envidiyo zikola lutalo otuuka mu kaweke nga jjeeko akatambaala ekiragiro okulabaka nga zonna zikaluba bagambako munnange enviiri abaana bagenda ku ssomero n'obusiraamu tebukkiriza tebukkiriza kukola ki kola nviiri wala yubudina zinatahunna illa li abaihinna byakwewona ki ebyogerwako buli kyoyitako okiyita astagfirullah buli kyoyitako astagfirullah omujja ku mulamwa mutegedde ebigambo ebyo temukaddiya abaana b'abannammwe omusajja buvunaanyizibwa bwo okubeera nti mukyalawo oba mugezi mutambule ku peegi etya emu gamaliriza kyova olaba nti Allah yaleeta obufumbo n'abuwa empagi mmeka mawadda wa rahma kwagalana nakola kutya bulojjawo obusaasisa eri mukyalawo n'omukwano eri mukyalawo manya edduuka liweddemu ebintu otuuse kudda bujuuko nze banzaala bujuuko omukwano ogwo gunyweza oteeka okubeera omugezi nabagamba nti omufumbo abeera mugezi ttiimu y'omupiira ngegenda okusamba olwaleero oba eya Uganda ebimu ku bizibu tulina mu Uganda ebinene biri wano kochi abaddeko wano ajja kujulira kochi agenda okuteeka abasambi mu kisaawe bali emmere ku ssaawa 4 naye abantu bano abeegendereza nnyo kuba mu kisaawe twagalamu abantu abalya ennyo emmere tulina be twagala bekulya mmere nnyingi si bwe kiri tulinamu ab'amaanyi ne betagala bakozesa maanyi nga bo bakozesa magezi namba 5 namba 3 namba 11 namba 7 abo balye nga be baagala kuba bakozesa maanyi si bwe kiri namba 6 ne namba 9 namba 10 namba 8 abo amagezi ojja kutuuka ku ggoolo okuba eri mu bire anti amaanyi gakuyitiridde awo weetaagisa magezi n'obufumbo bwetaagisa magezi kyova olaba tulina olutalo wakati wa bannazaala ne baani ne bakamwana ne bakyala baffe oli wagambira enjoga etali ya buvunaanyizibwa tyokusiŋŋaana nazaalawo osiŋŋaana amaki amalaalo njogera si nsiraamu lwaki olutalo lujjawo
olw'okuba nti nazaala ono akubeereddewo okuva nga oli mu lubuto lwe n'akuzaala n'akubeererawo n'ajja nga akuguluminga n'omaliriza n'okula abadde akusuubiramu okumusasula obeere nga buli koolina akalungi okatwala wa maama wo w'otuukidde okumusasula ate obasizza mukazi kati ebirozo bijja bigamba byandibadde andeetera ono omukyala yabiri ate abikolerera tebasiga nsigo balinze makungula ayo wava obujja bwabwe kati awo ateerezaawo abeera musajja mama n'omugamba mama mbadde nkuteekeddeyo kano kajuisi kano naye bubadde busatu naye twalako buno bubiri ono kamutwalire kamu si bwe kiri kanve ku muzindaalo. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.